Oli omuhwezi w'omugambirizi wa polisi habo kyange kya Kampala Bana Nandawula yashoborora nguhe ekintu ekyabarukire omurimbare kikabaho obabire nibapakurira za scrap abantu bana bahendera bakutazibwe nagira ngutine muntu nomwe wafire kandi ababona bakirukangizibwe mu irware rikuru eryambale city mu bitundu bya Mbale city kuduka erimu erikola scrap ekintu ekisanategerekeka kyabwatuse nga batikula scrap okuva ku motoka nga bino byabadde mu kitundu ekya St Andrews Cell South Central Ward Industrial Division Mbale City nga emotoka yabadde ne scrap yatuse ku duuka lino abavubuka ne batandika omutikula wabula bwe basudde ekyuma ekimu wansi nekibwatuka nekirumya abantu bana abatwaliddwa mu ddwaliro lya Mbale era okufuna obujjanjabi tebali bubi tekuli yafudde yashoborora ngo abahangu abarikora aha bya Bomu batirwe omulimbale okugira ngo base kucondoza aha nshongeji Bomb squad ya polisi bannafa abakugu mu bya Bomu okuva mu kitongole kya polisi batuse dda mu kitundu kino okongola okwekebejja ekintu kino ekyayatise nga balonda obuntu bwe bagenda okukozesa okwekebejjera bajja kuba batutegeeza biki bye basanze mulingo nigo gumwe ekikwekweto ekikolirwe omuli Busega omuli Kampala hakwatirwemu abantu 78 kandi aba bashanjura ebintu ebitali bimwe na bimwe ebiremu ebibazibazi ebitokoza bwonko otireho na n'ebindi birwaniso kandi aba nibaza kutwara omukoti sembye y'ekikwekweto ekyamaanyi tukikoze ku Northern Bypass mu bitundu bya Masanafu Busega kubeeyo wabaddewo okwemulugunya kungi nti abantu obusawo bwabwe babubba amasimu era abantu betwafunye baweredde ddala 78 mu kitundu ekyo nga bali ku polisi yaffe ya Nateete nga twabasanze ne enjaga ebintu ebirala ebisi nga era bakulabikako mu kooti. Rachel Nachiwara oli omugambirizi wa polisi ahabwa Kampala Metropolitan yagira ngu polisi eshanjire embundu eyibirwe aha Starbex petrol station omuli Wakiso kandi egishanjire omusiri gw'omuntu. Polisi ye Matugga ezudde emundu eno eyali yabbibwa okuva ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex erya Namakonkome nga emundu eno akigambibwa nti yabbibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex ku luguudo lw'e Bombo Road. Omulingo nigo gumwe Michael Kananura uyo mugambirizi wa polisi y'ebyankuuto yarabura abantu okwetantara okuvuga speed ahamwe na n'okuvatekinga aha myanya eyi batakwetegereza ari kugira ngo bwiro bwingi enkuuto niziba ziriho emotoka nyingi kandi aha myanya emwe ni hatakwezeka kurungi bahendera bakozire butandu kuno kulabula bolaba bino ebintu ebize nga bivaako obubenje buno kuno kulabula ku nsonga zezimu nti buli bwe tubanga tuyisa oba twagala okuyisa number 1 kikulu nnyo olina okubeera n'obugumikiriza obw'amaanyi ennyo bano abatagumikiriza nga baagala kuyisa abo be baleeta obubenje ne babakoona oba ne bakoona. Makraga gashakwa Ivan Nyesiga ahabwa Tire West.